We were raised to forgive. Background yange ntojulidde wali mu church je bagamba omuntu nti tosonyiwa. Tekiriyo. Era mukulembeze n'esonyiwa. Naye first remember waliwo omuntu obiryoko ku TikTok ogenda okeberebwa mwaka ki nga wiza agamba Chaga is fired. Mwazena agamba Chaga can't be fired. That means Weasel has never been my friend. Kugamba nadda emabega nenda oyo guy oyo Weasel nzi yali asuzeke wange mirundi nani mutasi zake entalo kamera yamukubanga nga nze abikola ki nga balwanyi byabwe bye Uganda. Nze ne Weasel tusharinga bintu bingi nnyo. Kwanga nze Weasel ate yatambulanga nange nga tannafuuka star. Nga kamera niye kimwangu wakubeera naye. Nze nga nfuna show zange ntekako Weasel. Nga alina oluyimba lumu oba bbiri nga yimba Dorini ye wange. Ne tugenda embalala mu kamotoka kange akakadde akaji ne tukanika emipiira eyo mu makubo. Kati Weasel nga tujabana tebinabaawo. I trained Weasel how to sing. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo $2.5 ate kapo $4.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7 noti 5 5 6 6 9 5 noti 7 noti 5 5 6 5 Jojo's Man of Class. Come claim your style. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba.
Kasowe kigambo happening when oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gumne gwatanaba subscribing ate gwe amalo subscribing saako ka notification bell ako ba kada akali waggulu awo ngaloketaka kwanya ka upload konna okafuna mpola mpola nsoka nkola afenga manya batula bansoka ba sponsor bangaga Shalom wobera ku set nywayo kachayi sponsor onywayo kantu abachala Solange Women Syrup akola ku painful cramps abachala nga muri mu nsonga nga mulumizibwa nkujukiza Solange Women Syrup masomero nga temanya kugula utamu mutwale Solange Musikibbe abana bawumudde sister wo mikwano jo recommending Solange abamuziba rwazeze ensonga ze mutamwe ennaku ezenya esatu newe ofuna Solange abimala gwagalo musubula kuba ku 0774499894 yakasiwa National Drug Authority tegeeza gwe nawe ali ebweru osobola mufuna kubanga afuluma eggwanga genda Emtu Uganda ebitukirwa game mpeyo ka Solange Women Syrup saona kitundu ky'Abarabu ajja leero sirinze kaona ku lwanjawulo ndine Rio Nailanda 0002 Chaga Yagayo Papa the biggest Nimba ugambo cha papa andize obadde obuze twagala kola interview tokola mawulire tokola zi interview nkola z'abalonde mu ngera nga Shalom kubanga lwa bajja okumbuza ebibuuzo binyiza nga tebamanyi kyakumbuuza nga bagala just kwokesaamu nedda abamu bajja ng'alina omulamu gwe nga yasasuddwa abeeko engeri gyakuvuga abeeko gyakusuula newabeerawo abamu nga tebamanyi byafaayo nga baagwira bugwizi mulimu n'owulira nga bwe kibuuzo kyabuuza tolina n'engeri gyakibuuzaamu mbalaba okwo kati simba sirina ng'eki gye nsobola kwogera n'abantu bwe batyo era mba nnindirira ba intellectual nga mmwe bajje tutune mukala tunyumyemu emboozi ey'akafubo weyanjuli atula papa ku Shalom 256 amanya gange bampita Kyagambiddwa Geoffrey aka Kyagayagayo aka Big Papa aka Kyemwa Omugeyi Rio Island 002 Good Life Manager Firebase Prime Minister byonna abirimu ebyo byebimu ku byo okimanyi Frank Antambi yangamba egwe Kyagambiddwa n'empakana Frank Antambi yangamba erinnya lyo namuga tugakola interview nangamba ogakola n'Ekyagambiddwa mugaye mutumidde ne muga Kyagambiddwa yani Frank Antambi mulaba okwo ndi mufaani we togamba manyi nnyo okutuka era ngamba kati olaba bogenda kukola nefuna nakuta Kyagambiddwa era mu bugambe bwoti mubuuze bwoti era mu ku bantu nyo tukola zineeno yangamba nanga atwabye skande ezaaliwo kemabega kaawo nanga nyaka gobola navyo ola Kyaga ino omusango Frank nangamba Shalom tulina okuwolereza Kyaga nemuga kasitoyo gedde ne tutandika ogwaffe nenga Shalom byonna ebyaliwo ntuusa okwetonda kubanga ekifaananyi ekyo tekyali kirungi naddala ku kye bamanyiddeko ne background yange I come from a Christian family ndi mutabani wa pastor your dad is a pastor my mom was a pastor late was it nakulira mu Namembe Cathedral Choir jjajja wange bamuyita Canon Mudeeka bamuziika ku Namembe Cathedral ye first canon mu Uganda so background yange yonna nagiweebuula naye kyatuukawo olw'okusoomozebwa okungi kwe natuusibwako naye nga nsuubira olw'okuba nti mundabidde ebbanga eriwerera ddala ng'omuze ogwo saagulina naatwala okwetonda kwange mu nsonyi bonna abaakosebwa naddala bamaama b'eggwanga okoze kirungi nnyo ekyo kisufu nnyo si kirungi nnyo naye kyekirina okukolebwa omuntu obugunjufu ate bbanga ddene mbadde nnoonya avenues ez'okubaako engeri gyenkyetondera nga sirina platform n'okutya
kwa mgana wange natya nnyo sijja kulimba nga simanyi ng'ekiyinza ku approachinga nsonga eyo kubanga ekintu ekyo kyandamejinga n'omwoyo gwange mpozi omwoyo ye soul nadamejingibwa n'emmeme eyo spirit n'emenyeka era paka kati mmanyi n'okwekanga nga biringa ebyakabaawo tawamba bayitagamuko counseling setagamu counseling n'emu nze kennyini okulaga nti neekansolinga bwe bubaka bwe mbawadde abantu nti neetonda koddamu ebbali n'olaba ki naye sijja kugenda in details ki ekyaliwo ki sijja kuddamu kubanga nze olwedde n'omukyala gwe twafuna naye olutalo tukolagana bulungi era ebifaananyi mubadde mubirabanga places twafuna reconciliation ennungi tuli mu good times. Twaleka kubagana kwonna wakati wo ne Sandra Teta. Tubeera mu champagne sipping tulaba nga munyumirwa. Kati omuntu akulira mu kwaya e Namirembe Cathedral. Yes sir. Oyingira otya ate Endongo? Endongo eyo kwegamba kyavira ddala mu church ne kusomero gye nasomera. Kusomero gye nasomanga Mengo Primary School eyo. Naina mikono gyange gye nsoma najo. Waliwo mubamwita Michael Chris kati naye pastor w'Ebungereza muyimbi nnyo. Yayimbako ne Bebe Cool. Michael Chris yayimbako ku show ya Nelson Mandela e London. Omugugwingako n'omwana we yawina bya winnings ebyo byaki British has got Britain. Yeah. Kati nasomanga naye Mengo onfuna kati ate ne mu inspiring ne muyingiza mu church kubanga Michael Chris wali bamukwano nnyo nga tukyalinga erinnya ly'ekika nina erinnya lye bantuuma balita Kyemwa najja wange yali ntuma kati ate ngenda otuka kusomero nga n'obyani Kyemwa ne mu kulubya pakaki nze family yantwala mu church kubanga owulidde root season na the first kind in Uganda. Family yantwala uncle wange yantwala bamuyita Muzeeyi Samuel Kiyemba kakati nensika Michael ne muteekayo mu kuyimba mu church nga tetusoma wamu tuwe tumala we Mengo kusoma P7 nga tufunye Muvaka P7 tufuna ekirowoozo ekikola group okuyimba Muvaka P7 yeah. As young as you were era ne tuyimba twakola group nga bagitanga Extra Grim kakati Extra Grim yatandikira Muvaka nga tukola byaso nga twagala kubeera nga ba boys to men bazieti bikiwe bityo then Michael n'agenda Ndeje kati waliwo omulala bamwita Isaac ate n'agenda ate na Miryango ate kali nze ne ngenda katikamu SDA Light College Light College katikamu awo ne tutubeera nga tusinkana mu holiday we tukolayo kaliyaasa ate ne tuddayo kati Michael wagenda Ndeje gye yasinkana ate Benon Mugumbya ono wa Swangs namu inspiring kati mu holiday ate n'akomawo ne Benon ono group egaziye kati mufuuse bana group ne kuba wetu tutwala awo envira mutego tegede nti tuvudde eri kusomero ne tuguka ate mu church kati ali tuze eno sijja tutambuza bwe tutyo ne tuwekanga ngera tugenze bwe tutyo mwayimbako album mwenna mwafumyako ennyimba mu studio nga ye mwali mu group yamweyo twafulumyako si kufulumya twa recordingako ennyimba banga 2 naye nga nkuulira ennyimba zisesa waliwo awo mu Container Village walingawo guy nga asala tape Cortex bagitaba Cortex sound bamutanga stage nga basala zi tape kati ngo yagambye asobola tu recording ayina engeri gyakola bu software bwe n'aba recording nga tulina ate tuyinza okurecordingira mu studio nga tusobola kugendayo tetulina avenues otuukeyo oti kati osearch nga tulya tuyimba kati nga tufuna instrumento zaffe z'abazungu ne tuyiyamu lyrics zaffe
netugenda ewa Sechi ne turecording akayimba ne bakatuwa munaye nankubira essimu oba ategeera bulungi kubanga ne turecording akayimba n'akayimba tukawuliriza nnyo nga tukawulira naye nga tulira tekagenda ku mutindo naye as time went by kubanga twatandika okuperforminga mu Sabrina's pub nga tukuzeemuko era nga mukyali bananga ye mwali naye nga omanyi tusoma amasomero ganjawulo kati ate mu Sabrina's awo nga bebereberanga solo kali yamanyi kayinza okuvayo nayimba oluyimba oba lwajjo kati ate nze nenyizija nenyimba birala tumitinga nga ba Juliana baani nga bayimbi bakasuka ba Juliana bakukuli baani barata mjanya ali muyimbi waddala mwenga mukyagatta afena twali era generation ndoza yemu nenga skill ye yali esingako kuyafa abamu vocale ngali wakabi nnyo Juliana na Irene oyo nga bakabi nnyo mu mavoko netuinteractinga nabaawo ku Sabrina ebisinga bingi anyway bingi mu bingi ebyo byogera otumenyera kati Rion Island kuwagwe 002 wa Rion Island kivaawo ekyo kyo Rion Island twalitandika na Jose Chameleone. In fact Chameleone ndiye mugamba bagite Rion Island kigambo ekyo nze yakiyiiya nga nkijja mu linnya lye mwennyini lya Chameleone Rion kubanga baali bagiyita Ombre Studio. Ombre? Ombre Studio lyerinnya eryasooka naye byasooka ng'ebyokusaaga nno muganda wange emboozi ya Chameleone niyo mpanvu yonna n'okugenda e Nairobi n'okudda n'okuleeta studio byonna byalinga byewuunyo era twasimbulawo ku Sabrina. Chameleone amusanga ku Sabrina. Chameleone nali nasisinkana naye dda nga twesuubiza Chameleone bannange Chameleone oyo yali ayagala kuyimba nani emboozi yo mpanvu nengena emboozi yo mpanvu nengena summarizing. Chameleone yali ayagala mutwala wa Shanks VVD nga Shanks VVD ye star nga star kati nga ffe tulina link ya Shanks VVD ffe ba Extra Grim kubanga ffe sijja kunyonya details awo mpanvu nnyo nazikolako dda mu interviews endala kubanga ffe twali twasomako ne muganda wa Shanks VVD Emmengo kati otandika okuyimba biri ebintu byaffe Extra Grim ne tumunoonya Shanks Junior ye James Kabwijamu atwale wa muganda nga star number 1 wa wensi wa Uganda ne tugenda ewa Shanks VVD tuyimbemu twasangayo abavubuka abayimba tuba tuweta mu kakubo muti ne tulya amaloboozi kyokka nga naffe bennyini bye tuzza okuba bifaanaganamu bwe bityo naye nga biri ebyabyo byakabinyo nga binyuma nnyo singa ebyammwe ne nali nga mutiitirizi ne bagamba mulire ekiri eyo ffe tuli muzannyo naye kati twalinangako Michael ng'ayinaro ng'ali aggressive nga olaba radio we yali nga talina kyatya nagamba wa netulumba tutuuse James atuintroduce nze twalinako nga omulaba mutayiza akayinga mugezi yayiyayi nnyo nga yefasafasa kubanga ye yalina basista babalungi nga ate Shanks abeegomba neyo kodi nayo nga tuyise nayo mwise naye awo muko tusanga abasajja bayimba abo omanyi nga abaliyo be tubali tuwulira waliyo Kukuli babayita ba all in one waliyo Kukuli Chizo noma bamita Kenny Wanda abasajja bali bayimba nga webaggala nga Kenny Wanda baba bamugalidde eyo nayimba olimba lwala Kenny ngolozala Kenny yali mu munda yalina eddoboozi not season nanga wezi sounding kasidi simanyi wajali nakoma muwuliza nga ali eyo mukono eyo yafuuka ba DJ aba basajja baali bayimba bro tuyingidde introducing the bichi waliwo share yegenda okubaawo erugogo Sheraton ya Shanks VVD tugamba yali wa amaanyi
Shanks Vivid akyali mu Uganda. Mwalimu. Buli muntu gwokolako interview nga legend agamba Shanks Vivid. Naye simanya wafaana. Muganda wange anti mwana chovola mwana ebintu byensi byewunyisa. Fe Shanks Vivid. Twati yatusimbisa poster za show ye. Tukiriza okuva ku stere najja nankumbi paka kusawa ya Queen. Watu wakadumula ko obuji nezi poster. Obuji bwa muwogo. Obuji bwa muwogo. Twatambula wakubonte myatema mboze eno. Mbadde njikutambuliza bulungi. Kati awo ne batusuubiza ogenda ku liyaso nga zibeeramu omumwanje n'omwo mu governor. Liyaso za show ye. Naye ng'omanya ababeera mu munda omu. Nga mubeeramu bwalingamu ba prim and proper. Mwalingamu ba Raga Boys. Nazivuka bali beyo nsambya naye nabo bayimba. Baraga okufa. Wabavuka mwe muli gwe bayita Juju muganda wa Grace na Kimera. Kakati nga mulimu gundi ona yani Shadow. Roger Mugisha. Kati senga butoto tuzize. Okuyingira buyingira kati tumano timba poster batusubiza liyaso za ddi tujagenda ku liyaso fenga tetupowa. Twatambula okuvena jana nkumbi paka kwanje no twagubana leero eyo. Tekibuye kacha. Naye nga tuli gogolo nga tuli kwanje no. Kwanje no kolo tetwakirizibwa kuyingira mu liyaso. Abirawo wabweru ne batumesa paka obudde bwaziba ne tuddamu ne tukakuba ne mutambula. Kati atawo ne tuddayo wa Shanks kumacha. Kama nti watukiriza kuyingira ne twadde bichi. Kati ali natugamba tukomewo luyasi endala. Ezo zokola batukiriza oyingira ne tuyingira bulungi ne tutulaawo naye nga tutya. Mwana nga perfume eziwunya muli abantu bafaanana bulungi nnyo. Balina ensusu. Alina ensusu bwe bayimba gwe. Bwana mtaja na kuba tugamba bana tunabasobola. Era tuwe bwala twatula hoteli ya tuita nti batutestinge muyimbe mukko paka lyasoweza bwa. Nga batega Kenwana ndoza yalina omutima omugumu nga bali abatibana kyatukola nga goba yatuze bali natugamba manyi bavubuka. Kyabike kintu tekijja nga yemogonya nyola. Naye tujja okukola tujja bafuna ticket mujja kulaba show. Mulabe ebintu nga bitambula. Muyige. Fate nga tufaayo tugana kasitacho tujajjirawo. Tugana ne tunoonye engoye. Sheraton nga je tuli ku lunaku lwa show. Oyo Sebo Shanks yakolanga show ne bajawulamu emirundi ebiri. Show ya jule eyo gye twagendako ne baggalawo. Neka mukomewo enkeera. Ne bagamba balika abayimbireyo hours 2 bafulume ne bamwele entrance abala bayingire nabo babayimbire. Abantu bafuluma. Mukwano abantu beda balina discipline bino ebintu byenaku zino. Walinga babawunsa. Oba twali bubezi bato. Kubanga waliwo bawunsa kubanga ffe twali ku twali tugenda yingira session ya kubiri. Esoka yatulema akabuyo ngakanje. Naye nga waliwo bawunsa omu bamuyitanga Kaljoresi. Erinnya lyo sirirabira. Nga gaya asindikwa eno asose wano. Munene munyika line paka ngeri omu bwati. Ngamunene nga muchotala. Sikyala baba bounce bane we batyo. Namwe ba bounce batono balinga ffe. Gwe bounce ayimirira nga mumukoma wano. Nga wale bade America. Ba bounce nga ba bounce America. Nkibumwe na mubeera wano ngo musajja ddala giant nga ne motoka jagende mu ndoza inakubanga tavuga motoka na banga ajide pick up. Gwe nga abantu sebo bafuluma mwene mwingira ne tuyingira ne twetegeka show ne batukuba ekivulu balagadi ne bayimba awo lwagadi yali ayimba ne bayiri na mubiri wabo no messe mugenzi messe kati mugenzi messe Sematimba najja nakuba ebintu bya Michael Jackson. Peter Sematimba. Hey, nga akba break dance. Peter Sematimba ali dancer. Oyo Michael Jackson. Nga breaking abwati. Muganda wange nange ko na mule batule na semba yo. Sadda mula kushonemu. Kati ali mweru.
nga bwali bwato mbagalubindi akupya era nga mbadde kagravu nga Michael Jackson aka white kye kyamutwala ebweru yalowooza Michael Jackson awo nga alavudde bweru okujja wano abaweemukko nga era yali yava bweru nga mu Uganda mulaba kipya naye nga kati fahamu nga tufe twali tuwuliriza bintu bye nga tulisakiga ku music nga twalira ekintu kibulamu nga omanyi kya Michael Jackson nga birogamba naye abo tubasobola ona agatta bugasi nga mulaba yali agatta abaana abatobe balaba basitanga obwera obalala ng'olaba obasobola gwe naye omuntu yakyanyusa nga ragadi ye ebintu bye nga biri komiki nga alina lyrics kati awo omukulu najja nanyini kivu Shanks soka nayogera nga tomulaba gyava matane gazunga nga enjulu zira y'abantu bafa zira y'abawala bulekala obuzikira kalimani ntudde nti kuma omusajja ava mu audience ngeno okula akataala akampitako wano microphone zimezi abeeranga kakataala kaka green kati waliwo obuwala obutudde wano okupira ffe ne bumwekanga ne bumubuukira nga babusipa bati babuzaawo naye mmwe nga buyayanira Shanks Vivid Shanks Vivid yali wakabi simanyi oba abantu babaali bamwagira balagawo oba bamu baakula bala baafa baaba mu ggwanga bala baagwa ebintu olumu be confusing engeri gye bikola ki nze ndi fan wa Shanks obulabe ebyo byonna namutimbyako ku posta nakola biki byonna nsobola okuba mu lugendo ki kwegamba mu lugendo olufuuka omuyimbi nga tepu za Shanks tuzirina ku ssomero senior 2 awo nga obuyimba bwe bukomona maana Shanks komona nga bwe tukuba mu ddomu kati nga yimba ki Shanks kati mukwano kati kyenkubuuza nti nange ezimu sizijjukira kati olwo nkuyimbidde nalo luyimba waliwo olwo yayimba ne Simon Kalema lwe yakuba nnyo baluyitanga omukwano muzibu omukwano gunnemye Simon Kalema ono owa Ebony muganda wange time weyitawo ebintu tugenda tubyerabira kyekibi ky'Abannayuganda time weyitawo nakoze interview ne Abdul Mulasi ku election 256 n'agamba eddogo liri mu ndongo talirabanko wantu tetema eddogo lya katale kyaganga gwayimbidde ebbanga mu Uganda aliko emunyenye ya Uganda okkiza mu ndongo muyinza obba ngaliwo abayimbi abali musaba abayimbi bannabo okuyitawo Uganda wange sirina kiyinza kiwakanya oba okyogerako ki kubanga nange kennyini neebuuza nabaaki wembadde njija okyogedde bulungi bayakubuuza kyaga kyekyabaawo kubanga nza traininga bonna bakabi bro nza byonna bimanyi byonna byenkoze naye siri bulungi bro nga siri nga bwe nina okuba kola ebintu nebisigala awo nebigira awo ogekanga I've started to believe that bakwata mukko abantu bakwata mu bannaabo bayinza obba bakwata mukko kyagayagayo kubanga mwana nze kati nga olaba ffe twakulira mu kyaki tetulina kye tumanyi ebyokweta okweraguza tugwa mu bantu tetumanyi biki naye there has to be something wrong in this industry wali ng'okyali wali ku atyo prime walina management nze kati ale nze saamanyako nti nali mbaddeko ku prime kubanga nze obulamu bwange bwonna ffe twatandika na Jose Chameleone mu studio yaffe nga tukuba nnyimba nze nga simanyi nti nyinza n'okuba omuyimbi nga nze mbeera mu studio okudirectinga kuyimba backup kinagenda ku stage kubackinga until time wenagamba naye Chameleone mbadde njagala kukolayo akayimba kamu nkateekeko ku teepu yo ndabe oba abantu bayinza okunzikiriza nga ki nganze omuyimbi n'ennyimba y'akayimba kayono yono omwana gwe njagala yono abalala kambate omulungi gwensimye akayimba kange nasooka oyimba kafuukirawo hit kayimba ne kanfuukira akayimba ngenda okuwulira eyo e London bankubira family tulina family neneko e London
Njubannanga akayimba kwenu kakuba okufa nengamba kitegeeza bisoboka nsobola okuyimba nze naye nga nkuze nyimba buyimbi era ne bato bange bangi ebintu ebisinga nabiyimba ddala nnyo waliwo muto wange bamwita Monems ya mukubi wa rap naye naku zino yaritayalingamu naye Moni yawulira ebintu nangamba kimanyi ebintu ebyo kati ebyayimba wabinyimbirako eddedda nze nga sijjukira nabimuyimbi nangamba kati nze nabeera ngaawo nga nkuba bukubi freestyle era nga Azizi omulabo oyo ye nga Azizi amanyi nti omuba mwagala vibe mulanye ku Kyaga yatandikirawo kasita basamu engoma tandikirawo kuba freestyle eki kati abagala nga obo bina byo byagaddemu ng'ebyo bikunyumidde gwe ng'ebyo bitwala kubanga nze nga tebinzigwako kati era wembuuliza era nziramu what happened Kyaga kyekyabaawo kakati nina kunywa lugero then after maybe we can find where things went wrong. Yeah, so we started with Chameleon. Tukola Chameleon yali agenda Nairobi okusoka tiyagenda nange nagaana namugambe sina gwe manyiyo kubanga bakala mashaka twabasanga ku Sabina bajja kushowa no bayali ya Benson and Edges Jenkins abo bebagiri mu share yaleta bakala mashaka Jenkins bali bakoleyo mu Benson and Edges kati bajja after bayali after party or after drive ku Sabrina's Chameleon nga abafata ampise tubafata Chameleon uvadanga afata osegedde tuba kuberaga we twakubamunaga bakala mashaka batidde tufuse mikwano gyabwe tusazaawo kuva ku Sabrina's tugenze kepisi twekubisiza ebifaananyi kati eri gye bayita watoto kati watoto Chameleon abasabye akasimu bamujubisiza okujja Nairobi nga tubatya abasajja bajjanga nga basitaye kati Chameleon agambe Nairobi ekitegeeza wali omulamu eyo abajjeko akasimu nga omumanyi Joseph olowooza yabandaalawo era n'amala n'agamba agenda Nairo City mugamba nze munaye sina Nairo City gindaga nze mama wange namugamba atya kindaga wa Kamili n'agenda e Nairo City n'asooka abula akabanga nga simanyi kigenda mu maaso tuba tuli awo nga tutanatuuka awo tuba tugenze lumu ku National Theatre tulaba amawulire g'e Kenya bagayita Daily Nation oba gati awo ku National Theatre kuliko Bebe Cool ayambadde leather jacket ya red kuliko Ugandans simanyi biki becomes Kamili akawulire ako yakagula nagamba ono ali atya shining atya e Nairobi esoboka nagamba ono musobola ono tekisoboka Chameleon awo n'ayongeramu amaanyi mu kufatta ku Nairobi Chameleon n'alumba Nairo City amalayo akabanga nno ka myezi oba ng'emeka oba ng'etaano mba ndi awo nga akomyewo annyumiza ati tebyakoze bulungi nnyo naye nazudde ki akatiba ng'akatiba akazudde annyumiza bamukutte bamusibyesibyemu bamusibamukko oba bamukwata ayido oba biki nga sibitegera naye nagamba kati nina okufuna passport yali yagenda talina passport yagendera ku kipapula ndowooza ne kiggwako n'asigalayo ne bamukwata ne bamukaba apangapanga passport bamisa manje yamuwa ssente obaani kubanga ssente zaali zitubonyaabonya okufuna nga temulina ssente twatambulanga ne Chameleon oyo esite ngenjala wetuluma olumu tuwetawali kaduuka bakayitanga Lady Liberty walinga wakolawo Antiwe naye nga Antiwe akola ne muganda wa Chameleon gwe bayita David mukulu we nga bitunda jewelry bwe bityo bwe bityo kati nga ekitulemerera ennyo nga tulumba nga tutabayo transport awo nga tukola ki tuddamu struggle yalaga kati Kamili mukwano gwo muvudde yonna ewala lwaki wamutima ku airport nga akomawo saasobola
nalinamu obukusifukusifu ate n'ekirala baali bamunonye baali bangi bayinza omukibanga bantu bangi naye gwe wakulaba gwe mukwano gwe bro gwe muganda we kati nkubuleko ekintu kimu nze omuntu gwe nsinga okuwa ekitiibwa mu Uganda bamwita Chameleone ate nga tebamukima ku airport ate airport kitegeeza ki nange nkomawo bulijjo gwe wali muleko nga nnona nange ntambula so ekyo don't make it an issue naye ng'ekiriwo is what we share okitegedde olugero lwange terusobola kuva mu linnya Chameleone ne mu lugero lwe temusobola kuva mu linnya Kyaga ekyo nze ne Chameleone we connect myoyo ate n'ekiro ensonga ze nkugambye nti kyamunona tondese kumalayo nsonga zange kugambye esooka nalinamu obukosefukosefu endala saasobola eyokusatu Chameleone muganda wa Wizo eyandeetako obukosefu ku mutima gwange kati we nandituuse wali okunona Chameleone nga famire ye eri awo nandibadde welcome nandibadde ntunula mu kifaananyi ki ng'omuntu omulungi ng'omuntu omubi ebyo byonna ekyo nakyo nene kinnema okubalansinga equation ekyokulala equations nyingi sijja zigoinga in details already omanye ebibadde bigenda mu maaso between me and the good life and the good life comes from the Leon Island ekitongole kiri kimu kyekizaala ebitongole ebyo byonna ekitongole kyange ne Chameleone kya Leon Island segedde kizaala good life ne kizaala Team Good Music King Empire ne kizaala King Empire ne kizaala ebitongole bingi nnyo ekitongole ekyo kiraba ekyo Leon Island ne Bobby Wine yali akibaddemuko Bobby Wine yaliko mu Leon Island singa bakibeeramu Bobby Wine nga yakakuba bwati akagoma nga kafuuse hit yatambulako naffe ne tukuba show yakakuba mwaka kyakagoma aluwa mugana ngenze byemyaka sibimanyi genda okwo ku YouTube nze sina memory ya kujukira bintu bya myaka nzijukira birthday z'abaana bange nzijukira kujukira emyaka gy'obuyimba bw'abantu so ekyagganyo kima Chameleone ku airport kubanga kunyenyedeko ezimu wali mukosefu wali mugonvu eyokusatu nawe osiiba ofuluma takukimanga wali muleko nga nnona ekirala ekyokuna muganda wa Wizo ate nga Wizo yakukosa ku mutima yankosa ku mutima ekirala nalina ensonyi ku lw'ekikola olwa abantu abaliyo bamugenda kumpasivinga batya gwegama I've been going through trauma oba bagita inferiority complex kwebwala okitegedde so mukwano sijja kujja nyanikoye neyanike wensiwe nti onakuzibwa kati we saamunona ku kisaawe nti teyatuukaka oba tebamunona Chameleone namulaba ku TV bulungi na ku social media anyirira bulungi alina ettama olususukirya okitegedde nze omuganda wange mba mufollowingire eno Chameleone kati okujja kati golowooza tetwogera ku simu bange okubuuza gwe ne Chameleone mwogera okufa obufi wakoma jjo mubuuzaako Chameleone yankubidde ng'agenda Nairobi a few days ago ng'agenda Nairobi naye sinaba kumanya oba yakomyewo tanaddamu kunkubira gwe yali manager Good Life mukwano ne Leon Island nali manager waayo abaana bennyini si Good Life yokka bewazaala lwaki otuuka obbakyawa ku extent egamba sisobola kusonyiwa Wizo annumizza nnyo mukwano si so musonyiwa but I can't forget kubanga we are trained to forgive we were raised to forgive background yange ntojuulidde wali omu church gye bagamba omuntu nti tosonyiwa tekiriyo eraga mukulembeze kakati naye first remember waliwo omuntu obiri okwo ku TikTok ogenda okeberebwa mwaka ki nga Wizo agamba Kyaga is fired mweze nagamba Kyaga can't be fired that means Wizo has never been my friend kwegamba nadda emabega nenda oyo gayo oyo
Wizo nze yali asuzeke wange mirundi nani mutasizaako entalo Kamiloni yamukubanga nga nze abikola ki nga balwanye ebyabwe by'Oluganda. Nze ne Wizo tusharinga bintu bingi nnyo. Kubanga nze Wizo ate yatambulanga nange nga tannafuuka star. Nga Kamiloni ye kimwanguwa kubeera naye. Nze nga nfuna show zange nteekako Wizo. Nga alina oluyimba lumu oba bbiri nga yimba Dorini ye wange. Ne tugenda embalala mu kamotoka kange akakadde akaji ne tukanika emipiira eyo mu makubo. Kati Wizo nga tujjira tebinabaawo. I trained Wizo how to sing, bro. I trained Palaso how to sing. Njagala omala okuwulira bino ogenda obakoleko interview. Tandika wa Palaso. That is a real blood. Oyo guy wa ddala muzungu. Palaso. Muzungu. Tawairiza, talimba, akubulira. Tasobola kwogera nti omupolota ayogera eby'obulimba. Ekituufu aba kimanyi ajja kigamba black. Kati onyoba nga 17 Mei erugogo. Sanyu Fest. Sanyu Fest ya Palaso. Ya 17 Mei. Ne show ya Palaso eri yagwa nze yagidirectinga bro. Era bandi yaffe yakuba eri ewedde yerugogo. Nze yali music director weyo show. Eno Palaso sasobola muengaging olw'ebintu bye tuyitamu kwegamba nagenda mu hibernation akasoke neewumuzeemu kwegamba nawunga baba kitwala ndi mukwezaako byansukako omanyi osooka n'obala ebintu by'okoze over years nga waliwo abantu abasemya emyaka gyo gyonna nga bolowoozaako bokka bro nze nafiirwa ennyumba yange ekigo lwa Good Life. Ennyumba yali kigo? Bonna bagimanyi genda ogibabuuze. Yaggwa lwa Good Life, yaggwawo etya? Good Life nga batubanja ne bansiba n'okunsiba nze nga sobola kusasula biki ne batwalamu akaji. Ekitegedde? I sacrifice myself. Ennyumba baani abaagitwala? Bro, let's not go in those details. Ebyo bintu byaliwo emyaka emabega, myaka nga 45. Mwazi yafa myaka 7. Kati bya mwazi olwafa bitandikawo dio myaka 65. Mukwano tonzijukiza ebyo bintu lwa nsonga ngezaako okwerabira. Noonya engeri gye nsonyiwa Wizo nabulwe nebakabwa nti nanzijukira oyo gayi. Nenzijukira nga okwo nyine kwebiri ku YouTube nga gamba yetalabangako omuntu amuwa ssente nga Kyaga. Nengamba kati ate ebyatuuka bityane bikyuka ate nenfuka nga nze mubi. Ki ekyabaawo between you and Wizo? Do I know? Bino eby'omukyala, that is not the issue, bro. Bro nkugambe genda emirundi emeka buuza abantu ababeddewo. Nemoze nga akyali mulamu nkugambe Wizo yangoba mweze nagamba tekisoboka awabuuza you think I can be funny to fire my father interview mwezirina okwo ye Wizo yali akugobye from the one bina byatandikira just don't know oba sungu yabujjawa nenze mbibala nebiki okwebuzaabuza show ya Wizo eyo. Did you see me in any close management ya show ya Good Life? Ya Wizo. You didn't ask wambuzi zako why? I think ya Palaso nze ya director wayo. Obacho ogamba nti ku ya Wizo nga atenze manager wa Good Life. Ndina inera video ku directing a music. Wanda bako anywhere Memories of Good Life. Memories of Good Life. Kali njaga nkubulye ku Memories of Good Life najja ku show naliyo. Did you see any mention over on stage acknowledging the presence of Kyaga? Sajira bako. Oba Kyaga talina kye yakola mu Good Life. Nga n'abatamanya abalala beesitalina kye nali nkoledde. N'olaba oba King Saha oba Bafana n'agamba respect to
bikisaala n'atindiga n'avuga emmotoka n'akunoonya oba otegedde. Naliko ku show ya Wizo. Show ya Wizo eyo bampita nzije mu lyaso. Bwisi nga tekuliko n'ekimu nga manager kyemmanyi sinze simanyi wadde omukubi manyi wadde ki nga siri engaged. Nentuuka wali nendaba nga outnumbered nga sirabawo wadde amagye ga Good Life. Eno Good Life erina emisingi egyagiteekawo. Mulimu ba Jeff Kiwa, mulimu abaana betukuze nabo ba Bushi, ba Brad Kenny, ba Washington, ba producer, ba Eliakis, ba Yesomani Rafiki, ba Emma Karosi betwamanaginga nabo balabeja, bani betwakola nabo ba Chonsa, Big Machine, ba Shemixi. Good Life erina abantu betambudde nayo. Good Life muyinza okulaba nti mulaba manager nti Kyaga. Naye nze ndi just to advocate Good Life. waliwo for Good Life. Waliwo abalwaninga pages za Good Life balala. Waliwo abakola kino, waliwo abadotudde abatambuza kino, waliwo buli kimu kirina akikola. Nze mumpa buwi report n'ombulya budget okitegedde na biki onfuna. Kati Good Life kyali kitongole kinene. Ngendo tuka mu lyaso ya muganda ya muto wange. Nga sirabawo Good Life. Nga waliwo Wizo. Ne mukyala we nga biba Good Life abali. Good Life mulimu abantu basame kulu bawaiswa abaana batebakanga. Mbera naye ku simu nangamba kati ndi mu Casablanca batade yogerako ne DJ gundi ne mugamba bebiki ne mugamba yo kati mtereko ya time kati nsimbudde wano nyenze waliwo abalawuna Natambuza ndongo ya Good Life. Bro nga nabo temwabayise. Oba Nobati Events yatabayita. Kati Nobati Events omulaba oyo. Nobati Events yalina ebiragiro byagenderako. Kwa Nobati Events ojja okubukinga shwange. Okimanyi mu nteeseganya za Shezo naliwo ne ku ssente nga tuziteesa twaliwanko Palaso na biki. Samanyako kiddirira oba balowooza nja kusaba ssente nnyingi oba nja kwagala ssente. Bro nze ffe batukuza ssente si kye tukulembeza. Singa tuli bagagga. Jo gwe buuza buli muntu yenna gwe nkoze naye. Nze nabo bawizo nabayitanga ssente ne tugenda Samuel nendeta milioni 8 ngamba zizo mu mpeko ze mwagala. Basinti nzijjako percentage nti biki. Segedde ye Mozenga yamanya worth. Oba Mozo Radio yali mukwano gwo. Mozo Radio yali a respecting father. He knew what it means to have a father in a certain field. Teyakirizangako omuntu kunzala walunaku n'olu. Kubanga bajjanga ne Good Life abantu bamugamba mwana twaga otuyambeko wano biki biki. Nabagamba nenze mweno gwe mbonyabonya bezebere omusajja oyo gwe mulengerawo. Bino byenkola ya training. Mugwende omusajja oyo. Mwogere naye. Enenga kati amunga abantu bala oba sikyaddala. Ninga nze n'okunfuula manager nasooka ne mbugaana. Kimanyi omusajja yannemerako bulemezi. Mozo Radio. Ne mugamba nze kati nga mukyala nga ntya Jeff nga manyi Jeff Mulogo. Stories bayogeranga. Nga bana omusajja agenda kunetera ebizibu ono nze nnyingi mbite. Nangamba sebo kati gwe manager wange. Oba oyagala natandika okugaba essimu yange. Essimu netandika okuvuga. Manager twagala ku Good Life. Ngenda okulaba ate kati mbeere ngenda ziiwa. Nendeluka ne setting awo. Nje mu modi ya Lion Island. Jukira bile management yafe ya Lion Island. Tebyali nga serious, tewali nga ekintu kimu. Ya sa ntulamu wano. Aliwo yakutte ssente. Azo ssente twali nga tuzimanyi. Era nga Kyaga babata kutte ssente. Kwanga Lion Island okusooka yali Chameleone Kyaga abanga limu babiri feka. Nga boyizo bava kusomera. Era nga nze akwata ssente bosi wange temina mulaba. Buli kaseera. Bala abali abatulaba mbajjukiza Beef Organic and Natural Products basangibwa Mengo Masengere opposite Masengere awo kalina affe namba kuliko Biva
bajjanjabisa butonde genda obuze Dr. Richard Senjobe mugaye munna nja kunjanja amagumba gannuma basajja tambula buli musonga zo mu kisenge abalina sinuses pressure ebya abaga osala weight kwa ku 0752 60 24 27 0752 60 24 27 Biva Organic esangwa Mengo opposite Masengere. Ne gwoza tiswa kumula mukole tukuba kusala. Tunatera okumala. Ebutuntumula mukomera. Ebutuntumula omwami Amban Peter. Mwaze wamala kufa ebintu bitutawagana kututumanyi kiddako. Nde abana wiza nkoze bintu okimanyi nagendako n'engula ennyimbe wa Black Skin. Ng'abantu bangamba simamizo muyimbi senani bebanetwa bayimbi bebanetwa bani naye mbagamba sisobola ku repressinga radio ne mbagamba wiza agenda kuyimba yekka ne mbagamba Bebe Cool nga akubalaga taliwo kali misana nga Bebe Cool waliwo kali akayimba ne kaba katono kabera kankolera ne ngamba wiza sokuba ebintu ebyo akayimba akani akawandika wandageze Black Skin yakawandika ngenze nfune katiba akatunuddeyo Black Skin nga nkwatira nyimba nga zaninga 12 nga azimpa ku flash ngende tulize muno muyimbi wange Wizo zileta bro anyway ebintu emwe nabyogera biyinza okuletera ebizibu segede enaku zinanti natandika okutyatatyamu okukasuka nnyo okunyumyemu manyi mwana abantu abamu tebaagala bintu bituufu ngena ntandika okitegeera waliwo ebituufu byenjogera ne bindeetera mitawaana ne bakola ki naye no kino kankyogere anyway Black Skin wampa ennyimba ezo 12 nziwuliza wiza ate obaani yamugamba nti biyinza okuba tebijja kukola biki kati muganda wange Joseph Ampita yali Lubowa Gardens ajja ngamba bangamba ine nyimba oyaga wiza ogenda asoka mbuza naye mugenda kukola mutya namugamba munayo muganda wange manyi kyengenda okukola wiza sigenda muteekako muntu agenda yimba yekka njagala asooka akole ennyimba nga 4 EP yekka awo tufuna zikolabo ate zaba legend nga mugamba ajja yimba naawe ayimbeyo ne Juliana ayimbeyo otegedde ba legend tuleme kudda nnyo waki mu bana abatoototo ba maintaining emuko ku legacy mamugamba bwino strategy nga mujje ennyimba zange nimukubyere uliriza munyonyodde kyenya okola Joseph mugamba ekijja kukola kiyinza okukola nze oyizo mugamba tugende tukole nga oyizo yeebuza ate ngenda okulya oluyimba olumu kuzinaweza Kamili ate nga Kamili yali recordinze omuntu atayagala kuteesa ate kati ennyimba zange ate omusajja namuweza ku nnyimba Kamiliyoni yabba oluyimba teyalubba yalutwala kubanga nali sinnalusasula oba Black Skins yakwala n'aluwa Kamili oba Kamili yamukubira essimu Kamili yaziwulira wano Kamili alina ear eringa yange ear for a music ye nakangwira mangu nnyo wewala nekafuluma Kamili ayagala omulimu gwe bayita musics tagwina mu muzannyo gwonna kubenga gwani Wizo ye akayimba kyakawulira nga akayimba akabadde Wizo ye eva talina kyawulira agendera ku drive kati ale Wizo yalinanga drive ya radio nevaawo kati yadda ku drive ya Chameleon Chameleon wamugamba nti ekyo kibi newoogamba nti kirungi kitya wamwama tugendeeyo nomwama gamba mwana ojja kusooka oyogereko mwana ne Joseph mwana kubanga ategwe Kamili agambe mwana ebintu ebyo otegedde all his life is Chameleon so for anything kyatwala mukomera ebutuntumula eruweero ekyantwala mukomera
waliwo sente zetwali twafuna kati no sente zaali ntono bakola bya kyayi batusasula sente milioni 2.5 okukola show yali oba Christmas oba yali lunaku kyolukulu basasula deposit wa milioni meka 2.5 sente ezo nziwa abayimbi abo kale bwe sente zona ezansibisa nali ak'emitwalo 10 sente zakusibisa abayimbi bamala ozirya bamala Emma Carlos aleeta omulimu omulala eyo show yali ya milioni meka 6 nga batoddeko 5.5 amini 2.5 Emma Carlos aleeta omulimu nga gwa milioni 9 ku lunaku lwe lumu nga baggulawo ekifo eky'amaanyi eyeruweero kati tuteesa nze ngamba Emma Carlos fena tutula meeting tebasobola kugoba milioni ki awo nga ledi akyaliwo nga waali tesobola kugoba milioni 9 kakati nga ngamba ekintu kiri kyangu nnyo Emma waleese omulimu essimu y'abagayo yali abatuletera ssente yiino Emma ayiye obukodyo azeeyo sente ki nga wakyabulayo n'omwezi nga gumu show eryoka etuuke Emma zeeyo nze sirina we ntunuulira basajja abatuwa ssente nensayininga nti ate nzizzaayo ng'olwedde bamaze okulaba nti mwagala kukwata kivulo ekirala ekibisanye ekyabwe bivulumiri mu tawuni y'emu ku lunaku lwe lumu ne mbagamba bannange sisobola nze oba baleese mmeka tukwata ezo ekitongole kikwata milioni 2.5 kiziwa Emma Carlos azizeeyo nfuna akole ki abalagamba bamiti bajja beerawo biki asobole okusetyolinga ziri omwenda kiggwa byonna biggwa bagenda nesho bakola ki bakola kweri emilioni mmeka ng'okimanyi nti Emma Carlos yali teyazzaayo ssente 2.5 kati bagaayi badda oluvannyuma bagayogera ku show yaabwe kubuulira bagaayi ebizibu byenafuna bagaayi we badda okwogera ku show yaabwe bagaayi kumbe bazze n'abaki n'abasirikale abakoti biki mwayimba eri ewalala bagenda nze saagenda ne bayimba eri wa milioni 9 muganda wange Emma Carlos yatwala abayimbi ne bayimba milioni 9 jjukira nze ndi sure nti zino ssente milioni mmeka bazizzaayo kyaggwa nasigala Kampala kati abasajja bajja kumbe kubano bebazze nabo balese ebbaluwa z'abalooya kubano bebazze nabo kumbe kuliko bakooti biki something batugambye baze tusavinga batuyita mu kooti nali ne rediyo nani omulala rediyo nga bamanyi wepangula abasajja balajja ebipapula bisomyesomyemu bwati yakubirirawo Moses Kalule omumanyi webonizi namugamba ndetya poliisi awo ekibuya poliisi olwajja Moses nga agamba arrest these people kumba abasajja bwe batuleetera ebipapula biri baalinga batukuba ebifaananyi nfuna blood kubanga batya batukubanga ebifaananyi mu sipyo ku kamera tetumanyi mwoze olaba waarestinga bagaayi ne babasiba abaleese okutusavinga ebipapula bya show ye mmoze alowooza bagaayi bafere nti Emma yabaddiza ssente zaabwe beefudde nga Emma teyazzaayo ssente z'abasajja yagenda mu maaso na mulimu gwe feel me bro kati ebyo byonna mbitegeera ntya abasajja babasiba babivaako biki byonna nga omanyi mwoze we yali omukambwekambwe ayina buli mwoze amala okufa bantu bankubira baagala bookinga wizo kivulu kya memory of radio mbasange ku kalenda nfubutuka ewaka nalina nekyali wange bamuyita Jjuuko mperekerako ku kalenda tugende tukwata akalimu ntusigale nantudde ne position ze bulungi kumbe nga so yasituse eri namaziina abasajja bakulize buli lupapula lwonna bawaiza okumbuukinga kyo bazze kundya balina buli lupapula lwonna teribali wadde okusibamu bakoledde buli yonna bantudde bwe nti nokuba abantu baneetoolola
nchwatu oli atula wali chibi neno kwa gayo mwavayo nga ngamba nzijukira nzi nga mugamba nkujukira face naye watu asinga nga ngamba enze wawa weruwero wa sente za bichi tugenda mu court bro abasajja bamvuga okuva kalenda paka luwero nga wenkubira Bobi Wine abagambe banaye muitira wano mbakole ki bawe sente mutwala kyaga nkubire kamini buli omwagezezaako basajja nga bayita na muzipanya nga batidde bamanyo babali bagala kututaiza nge motoka edduka eno ninaaba sisikale eno neno ndi makati nge motoka edduka bro kunvuga kuntuusa luwero kuntwala mu kooti sirina wadde nayimirira sirina kyemmanyi nkwano bambuuzizza biki awo nga omanyi okwegeziwaza mbyeganye nti sibamanyi maama omulamuzi nga asooka akuulayo ebifaananyi nga ndi mu kifaananyi ne rediyo nnyo bwe biti nga tutudde waffe ku Good Life mu kati naye nzijukira abasajja buli lunaku olwo lwe bajja memole neekomawo nga batukuba bulungi ebifaananyi nga batusaavinga kale awo emisango gyeyongedde jjukira baabasiba n'obbasiba awo nemanya kaweddemu mwamuzi naakona wedda 2 weeks ate bagamba 2 weeks bagamba paka lwolisasula ogwo musango olonga sente ziri mmeka ogwo nga sente zifuuse kati milioni 2 ziri milioni 19 ngenda kunyumiza ogenda tegeera omuntu gwe bayita wizomanizo waki nkugambye I will forgive that boy but I will not forget ziweze milioni 19 bakonywedda ogwo musango baguyita data ono akusibye tobeera ku gundi ya gavumenti asasulayo ne sente ezikuliisa wezigwerayo we bakuteera wayongerayo ngaobeerayo bamusazize 3,000 buli lunaku z'olya era gayi yasasula emitwalo 4 sidde ennaku meka ennaku nga 3 tuli mwezi awo tegedde bankasuse mulajanye naleka embwa zange waka bintu yange wizo akukyaliyako mukomera ebutuntumula not even a single moment not even a phone call ate n'abantu abanyamba yali asegedde nti bakutte wizo yeeyama okukola show yagaayo omu bamwita muzeeyi Kiwa wa Dalenaz muzeeyi Kiwa yajja yacontributinga million 3 ya kunzijayo ewa Dalenaz nga wizo ajja kuyimbamu ekivvulu wizo ate n'ekivvulu ky'omusajja teyakiyimba kati ng'onvudde ku ekyo kyonna waliwo omusajja bamuyita Solomon yali mukwano gwaffe naye nga nze namumanyira ku wizo omusajja yali mukwano gwa wizo nnyo yamugulyako n'emmotoka extrade eya black wizo gye yavuganga kati omusajja yali nozana namuga wizo biki I heard your brother is wachi kati omusajja oyo Solomon yawa wizo million 6 azigatte kukumbeiringa. Ask me why. Wizo didn't contribute not even a penny. Teyazileta sente zabamu omukaga. Wizo kati ezo ate mbitegera ate nvuddeyo. Wizo teyate. Wizo yanekanga nvuddeyo. Bweyakola wangu ovuddeyo yakutunuulira ate yagamba ki? Nansanyukira. Naye ate we namusanga wenavayo wenti basamekulu be bannona mwana oyo samekulu wakabi. Be bannonayo kati bantu tebiki bambuli abawizo baliwa bali ekawagala mbala bagita juices. Samekulu ngamba ntwale wawe bali. Naye omusajja oyo yamwezi omuliro mukaga yaliwo. Bailak kati wenzija. Bansanyukidde biki beewuunyize engeri nvuddeyo. Omusajja kati njo yatumidde ansanyukidde biki ngamba gayinga ngamba Kyaga, as you haven't thanked me for bailing you out. Ngamba I don't have any information that you bailed me out. In fact, for information,
very different people bailed me out. I gave Weasel 6 million to bail you out. Weasel alinga wali. Namugamba Weasel didn't contribute not even a penny for my coming out. Omusajja yawunga ukimanyi kuva kwa omusajja oyo yabula twaddamu mulaba. Omusajja yasooka na yawunga nasooka banga agenda kugenda ne Weasel nayimirira. Nagamba really? Nimwita Samekulu na munyonyerengeje basonze mu sente ne bana bamuwadde okunzijayo. Guy nagamba what do you want to drink? Nemugamba I have no choice. Nagamba Jameson. Nemugamba any nande techupa Jameson. Nentula wansi. Kati aonange nempunga nengamba Weasel bamwa milioni 10 teyankubira milioni 6 teyankubira kwa wadde kusimu wadde ki nga sente bebazire zensibisiza bwo. Kakati omusajja nakola ki nanzize bali nakwata emitwalo aga 5 najimpa nafuluma. Tetudanga mu mulaba. Kati na Weasel tadanga mu mulaba ojo mubuzi abaye ne simu ya Solomon. Omusajja yatwewunya nnyo nagamba muganda wasobola okuleka ofe abantu bamwane sente taddanga mu mulaba. Majukiza Nana Herbal Mouthwash abalumu amannyo bw'osaayo ebinyoobwa oba ebyokya amannyo gasanyala bw'osenya ovaamu olusaayisayi oba owunya akamwa. Agenda mu drug shop oba mu pharmacy wonna mu supermarket watunatyo ebintu agee bampeeyo Nana wali gwali ebweru genda ebintu abanyaganda ebitukola mu mpeeyo Nana Herbal Mouthwash agenda bakukolako bulungi kozesa Nana owone endwadde z'amannyo. Ennyumba ye baagitwala wafuna omukisa. Mama Fina yakugulira ennyumba endala. Kati gy'olimu? Mama Fina again bali oba mugizimba don't know. Anyway, bro, I've been going through a lot. Mama Fina ya bampita ku live Kabataye. Mama Fina nansuubiza kundimya ennyumba ne bayita ne manager ne bambuuza biki manager agenda gizimba. Naye nze atanaba muddira kubanga oli omukyala yandita ku live eyo ali abamwita Dora Mama Good Life weyeyita yalinga Mama Good Life nga tulabirira atwala abaana ba Weasel ne babeerako ewuwe ng'oba tugenda okitegedde. Kale omukyala oyo nali yampita ku simu ye ku live ya TikTok yampita nenzija ku live. Kale Mama Fina yampa million that night. Ejimpereza ku simu yange. Mbeeremu nenga nino geno mu meetinga nino ku meetinga ni SP4 SB4 kati onaku olwo nayawukana bubi nnyonyo ne Mama Good Life. Lwansonga Mama Good Life bampa million eyo ku simu ne mwaka emitwalo 26. Waliwo gayo mulala DJ wange naye yaliwo ne mwaka 5. Ejo saa 3 mugumu nenzijako ekye10 tusapewaze munywe muyagali ana mugunju vidasikadde ameka zoko balemu ana mwenda calculator tusapewaza ngwamuke bude live yali yako machengo otegedde nyedemu kayuji bichi wenga mukeo nga balabye ate pin code yanga ali ne babba sente ku simu yanga baba chegedde. Mama Fina says yakuwa bazibba abo kale ne changa nabo ate ne bantisa simanyi sijja kulaba Mama Fina atanja kutisa kwabo nyini oyo mukyalo oyo Mama Good Life dola yandese kale ne sisaga mwana buzibu n'abantu Mama Fina nja musanga nawo osokunfuna Mama Fina erogena munonya Mama Fina tazitasubiza yabulimba naye ekirungi ategedde byonna yabinsuubiza. So ennyumba teriiyo tesobola kubanga teriiyo just nze atana taking an initiative. Do you talk Mama Fina? Kubanga yo live yaliko abantu bayitirivu bati nga banji bagamba ebintu bingi waliwo n'omulala bamuyita something Sharon O. Nga yayamba nnyo antu ku TikTok awo. Oyo naye alina ebintu byaffe banji naye kakati nze
nze ata ne composinga kunoonya ki sinanoonya Mama Fina ate nafunamu ko intimidation yoli Mama Good Life yakanga nga amaze okubba amaja anti ajja kunyonoona so Mama Fina mu bugambe omusajja otanya kantu ke yafuna nababa bandekerako kyabiri ku kakadde Mama Fina kati n'omuntu ajja ng'omuyambi ate naye ajja kwegamba nsina ensobeera nengamba naye kati ani mutuufu nensoka nebyo mbiteeke ku oluti Mama Fina tasobola kulimba Kabata wali tayinza kulimba naye aleka walimbibwa mukwano tisoboka mwana wange oli omukyala kati ennyumba bagitwala okumpita okwo Kabata bali bamugwa mu motoka tagirina agirina kyogamba nze si bw'oba olaba engeri you're not in contact I'm not in contact but a promise is a date, bro. Have you taken the initiative to reach out to Mama Fina? That Mama Fina, whatever you promised to me, I've given has you not been fulfilled. This beautiful interview to help me look for those people. Connect me to those people. When your number SB4? Sina namba ya mtu nogu. Ngenda jikula SB4. Na hiyo. Be the contact person. Nkuwaddeyo. Ono yetagenda kubanga Mama Good Life. Kakati. Sebo Shalom. Sebo njagala obeere okwatagala ne Kabata ne SB4. Otwale Mama Fina atuwe neyo omukyalo oyo. Jansubiza okitegera bro. Nina abantu bangi n'abataliki. Sorry to ask you this. Ennyumba bagitwala. Ya Mama Fina bagifera. Gwa waaki. Mwana. Bakubba Mama Good Life yakubba. Kyeneralikirira oyo omukyalo oyo. Yakanteka ku live ya mirundi ebiri. Ngakuvuma. Alina n'endala waliwo era yali abantu balala before that one Mama Fina yampita. Naba omukyalo yangamba kyaga kasimu simunyanga letukola bulungi nkuwadde iPhone simanyi 15 biki. Bakwa iPhone 15. Nebe na bigukira oyo. Mama Good Life. No sijaba. Abantu bangamba ebintu bingi nnyo. Webigira ng'asooka abulamu addayo ebuda. Kugamba munnaye tategereka Mama Good Life. Kati are you in contact with Mama Good Life? Mama Good Life namuggala si sagala wamugoba mu bibyo. Toli muddira. Just ekinnuma njagala abantu abo bonna we baba balina kye bamuwadde nga kintu kayinza okuba yafuna katiba kumulisaayo nga baka ebintu by'abantu. Waliwo abanda budde bwe batyo. Omanyi okyamu wayawukana muno omuntu oganywera ku kamera. Ndati katuna ntono tunatero mara. Mbajikuza let's 12 from 12 to 19th July tugenda Zanzibar. Neka kati obubaka bwanga obwasigalo ino editing ago naye obubaka bwanga mbadde njagala mamirira. Single 2.5, couple 4.2, 8 days transport, accommodation n'okulya. Bookings komanga 10 jingwa ngalo bookinga genda na mirembe abakuli ku bitala wabanga bus za Freedom wa Perfect Buses wagenda ngala genda Zanzibar. Wako wakusimonyo 0788 42 5952 0788 42 5952 wa Liverpool mwangude Premier League. Genda Zanzibar. Twala mama wo, twala senga, boss wo, twala Jeff Chiwe Zanzibar. Mugemo omuleko. Jeff Chiwe ngana mtu Zanzibar. Ha. Jeff Chiwe yafuna sente. Acha akwa ku sente. Oyoga ampa. Ampa sija kulimba. Talata ku managing Jeff Chiwe. Ata managing echi. Ate nkola naye. Nkola naye. Kati waze mwiwa. Managing mu kimu kuyimba mukola. Kali mu TNS. This is a brand. Chaga Big Papa. Kolagana ne brand endala. Era ojja kunsanga lumu nga nkolagana ne bachoze. Kati Jeff Chiwe yagudde mu sente. Naze mu kitongole kye. Jeff Chiwe yagudde mu sente. Yazifuna. N'Alan bazifuna. Alan yanjo kya Christmas ewedde. Alan yampayo million. Ndozo bitegedde. Alan yampayo million. Ana Jeff Luli yanjo kyayo. Baby wanvu okukona ku munyonyo. Simanyi katiba kike bakozesa. Aba ino bakwa ku musota, aba ino musota. Njaga bagamba. Omusawo bamujjawo. Abaka ba ino musota. Sente bazirina nyingi. Singa if you take back time. Not the myaka 2 emabega. Yeah. Chi kyotandikoze kyewakola kati. Chise sandikoze kyenkola as in if you take back time. What would you do at that time and what wouldn't you do? I wouldn't have trusted nobody. People are bad, man.
I gave my trust to fake people, man. Abantu mwana mambwa. Abantu bali emyaka jange. Gwe ngene toziwulidde. Kati oyo nja kumukolako episode endala. Ebyo lugero lumu. Ngenda kubuulira buli lugero. Tosobola kusonyiwa Wizo. Nkugambye I can forgive but I can't forget. What if okay senga akwapanga gachi papa byonna ebyaliwo twaba kabyo nga bakufulumya mu nyumba agamba genda senga Wizo agamba koma wewaka osobola okuddayo nze nali mbaddeko ewa Wizo bali bagoba video ya fuluma. Shalom. You mean you don't know Big Papa? I know little. Genda obuuze bonna bukola nabo oba nze nali mbaddeko nga mbeerewa ku Good Life. Kati bali bagoba enyumba bali bagobawa. Simanyi sikiti yabwe babali bagala kubazanya ki Nigeria kunze. Wachi. Babuze ebintu ebyo bye babisula babitwalawa. Babimpa oba baina relative wange go babiwa. Babitekawa. Byasigala wao kubo. Ero si yabirondawo biriruddawa. The good thing you mwaddawo ne Sandra Teta tombuza akomanye ebintu byange bye mwasula biriruddawa. Naye I can't go in details kubanga Sandra Teta ali actor mu movie eyo. Tamanyi. So tebya Sandra Teta azanyisiba bamuzanyisa omuzannyo buzannyo. An innocent soul bamuzanyisa ebintu byatategeera. Nze ndi mukwano personal friend wa Sandra Teta. Era tetwayitawo bbanga ddene nnyo netudingana. Nze ndi mukwano gwe nnyo. Kubanga n'entalo zonna. Ate nga tuli mukwano gwa bbaawe. Anti nali mukwano gwe nga ndi mukwano gwa bbaawe. Naye kitegeeza nti we baba nga ye tufunyemu obutategeeragana. Ng'oli ebikolobero bingi nnyo ate ono ye sijja musonyiwa. Bro. Olaba abantu basharinga DNA nankubulyeko. Sandra nze nina ebifaananyi bya Sandra buli bamukubye. Ngenda bikula. Nina ebifaananyi bya Sandra Teta. Mwe bali bamukubyeko mu Casablanca omusane gujjula fulo yonna. Mwe bali bamukubyeko wa ebimu mwali mubirabyeko. Ngenda bikulaga. Naye singa nali njagala kulumya Sandra Teta. Ekyo kye baakola nange nali ngenda kujjayo omukubi omutuufu eyamukuba. Kubanga nze nalwana naye. Era ojjukira we namala nejjusa n'enziruka nyingire ki? Lwakuba abantu baconfusinga bu video buli bubiri. Waliwo omuntu akubwa ennyo bajjako kiwiigi. Oyo bamuyita oba Jazibero bamuŋambye oyo yavuma nnyo byatategeera. Naye Sandra nali naye nze kera nenyingira kigeeti nenkomawo mpola mpola nga waliwo omulala akola ki. Naye n'omala oteekako amaloboozi n'owulira ebigambo bye baali bagamba kyaga. Bakuvuma nnyo. Maama okumpemula okunzibuula. Naye Sandra Teta musonyiwa kwaliko akenge ate kati kankubuleko ekyewunyisa ate gye yali ava ate baliira bava mu kavuyo kale obusungu bweyo najja nabuleeta eno wa ewange. So leero sijikunyumizanga bulungi twali tuva ku show nga bankubiddeyo ssente zange. Nengamba gayi wange Timo nengamba nvugo nzije wano tugende we tule breakfast bana abantu baleke. Eyo show yali yakabeera mulundi gwa kusatu. Twali tukoze night awe kansanga bala bagitani eyali ya The Boss walinga ku Galaxy baje baitanga The Boss ya Ken kati yafuka Paradigm eri opposite ate Paradigm nayo ya kabine twali tujipikinze era Nomad si Nomad ate no wagulu awo nyini mukakonga ku Paradigm ngodanga ku Galaxy bale yali ya Ken Muyisa bagitanga The Boss era kasi erinya ndiera bidde kubanga yaberi tu yakati katalo ebivulu ngakayimba ebivulu nga bisatu nga twakuwa sente zo mfuna night awo mwe bala yaberi tu ya batwa yakakadde kafe kamu n'ekitundu buli lwa kusatu ne batukolako ne drinks tuteekayo mama yalina okureceiving amaja Sandra Teta nako lusooka
amaja sigala ku night yange ngabizo yayimba teri kuyimba just kutulawo vibe kuba vibe fefe na tuyimba kuba freestyle okola obimanye bya night olasoka bantu ne bayomba imene bakana Nanga ne bano buli babira bagala okunkola nkubirayo batandika kweyomba buli bagala okuluma sente zo okola mwami ayomba n'omukyala ngati awo ne mkivaako nalina gayi wange munakenya bamuyita ome mugamba ome wano akanaleka waliwo akabodi naye tubaleke nga twegendeyo mu vibe endala nga night eddamu olwokusatu oluddako era nga bayomba kwolwo tebayomba kwolwo bagamba nti biru gye twakozeseza kola nti abantu bajja bangi awali kuki nti biru ey'ebyokunywa yayiseemu mu byokunywa balina otuwa ne tuyingira ku ssente ziri nazo ne tuzinywamu ebyokunywa okitegedde negamba tujja kula kasi abantu batandise okujja kati olwokusatu lwerwo kwolwo kyali kika kwolwo kyaliko kwaliko ne Chameleone oba yajja bantankalanya nzije munyonyo ndekyencha akatogo kangawo mbandi awo ndina omwana bamwita Jesse omamanya ba Good Life Soldiers ne Bridget abedda tuli mu vibe out tunyumirwa ngeno kwa mama Sandra jakaboda nengamba mukabwesi wange lero ngajidateka ochi kwokada ate nga tazikutte mu ngalo ngasuka zambalawo nga jja nyambalira asoka ntunula wenti sibitegeera nga bibeeranga we byali funa ne Wizo yajja n'alengera akavuyo n'asimbula yapakinga eri opposite Wizo yankulira n'essimu nangamba mugana wange ensonyiwa biki mwana ye nga manyi kati simanyi ate olutambi lwakyuka lutya filimu eyo yekyannemi nedaga okunoonya director waayo ambuulire tusuubireyo ekivulu ku Serena ekivulu ekinaaba ne demand the demand is there but I'm not an event organizer nze gwe blood nze namazaawo oba yaso kitegeka nga manyi nso kiyimba nga kitegeka kale Tetuga sukano mbajjukiza Jojo's Men of Class esangwa kisasi kyanje awo abasingoye z'abasajja zokaze basuubuza akalo subule China netako okusubula engoye z'abaami kwa ku 075 566959 butambala nga tuzimalayo nga bino bitwambala webiti genda ku Jojo's Men of Class kyanja opposite Chester Hotel ya babulunji mwera Mr. Sharon